Free to alien skin aba abasawo yabakubye kitono abasawo muine neisa MB naddala amalwaliro gonna ate naddala agabannaddiini mukisussa ogenda n'ogenda erubaga ng'endwadde yakututte just owulya pain mu lubuto n'ogamba kankere bankebere ndabe ki ekinnuma wabula olw'obudirisa bwe bakuyisaako n'embeera gye bakuyisaamu eyagenze ku ssaawa 2 n'ovaayo ku ssaawa 8 ovaayo sasa ebirwadde nga 10. Ekyebuuzibwa kiri kimu lwaki mmwe amalwaliro g'abannaddiini mwe mutwetaagako byaffe ffekka mugenda ne muyisa tulina fundraising tusonda kirwadde kyuma ekijjanjaba emitima ne tusonda nga ffe bannayuganda ku bwereere naye mma buli kye tubeetaagako ssente buli kadirisa k'oyitako erubaga ssente era bw'oba tolina ssente toba na makulu bakugobera wotuka kanisa baga kati wano wagomu 2 kati wano wagomu kitundu kati ekyebuuzibwa kiri kimu ffe buli kye tuba ekyuma tusonda kisonde wabula buli wotuka mu ddwaliro buli kadirisa olina okusasulawo ssente lwaki mwe mubeera nnyo money minded lwaki mukisussa ffe wawe tufunira mu malwaliro ag'eddiini kuba ebintu ebisinga tubisonda busonzi ekyuma kya mitima tusonze kisonze ekyuma kya kansa tusonze kisonze ekino simanyi mbuga kuzimba ekisulo bwe kiti ekyabasawo tusonze kisonde ffe muli tuddizaako ddi nze kyova olaba ekyamazima matuufu waliyo n'ebintu ebimu byesikyeyigiza byadde n'okusonda okeera ku makya n'olwaza omuntu n'omutwala erubaga oba ensambya wootegeerera nti ssente y'amakulu mu nsi muno nti era bulijjo toli mu katuliki nti era obukatuliki tebulina we bukuyambira bakukoleketinga okuva ku airport to Z ye mukama n'akuvaamu omuntu wona amalayo mu ddwaliro emyezi nga 3 wootegeerera nti omunaku talwala alien skin yabakubye kitono abantu tulina obusungu ku mitima akasawo kakulabira ddala gagwa atalina makulu gagwa olw'okuba tewasoma busawo nti tolina makulu oli awo oli useless lwaki abantu mubalaba mu ndaba bwetyo abantu banyiivu free to alien skin yabakubye kitono ku bantu ennaku gye balina ku myoyo